dduka e Bwaise ku luguudo oluva e Kampala okudda ebbombo mu ggombolola y'e Kawempe. Poliisi n'amagye bakedde okuba amasasi n'omukka ogubalagala mu bavuzi ba takisi abadde bafudde mu mbeera ne batandika okulwanagana. BBS Telefayina weetuukidde mu kifo kino ng'abavuzi ba takisi beekanyugira amayinja, era kino kye kiwaliriza poliisi okuyungula abawanvu n'abampi okukakkanya embeera ebadde etandise okugaga. Embeera eno etwalidde ddala akabanga, era abasirikale ba poliisi ekakkanya obujagalalo nabo balozezza ku bukambwe bwa Ttiyaggaasi. Abavuzi ba takisi bano abalwanagana buli ludda lulumiza lunnaalwo okubeera olutabuzi. Abakolera ku siteegi y'e Luweero balumiriza abakolera ku siteegi y'e Nakaseke okutwala abasaabaze baabwe abadde ebbombo n'e Luweero, nga mu kiseera kino bye bakkaanyaako babivaako dda. Bo balina amaanyi baguze bakisipeesi okuva mu kisenyu bayita n'ebbone, ate bawamba omwana wange temubalumba kasa we batulumbira kamera ziraba, kubanga basaze ekkubo ne batulumba era bakyasala kamera zibalaba. Twawudde ennono plan ezo giraba era gwe kuteeka giwulidde alegera kutema okukwata wakubiri agenda giwulira babawonyaboyiga polisi tuyinza kuvaawo ng'ate nabo kati yadde batuyimiriza sayidi bagiyimiriza ne sayidi bagiyimiriza bagaba tuule mu nteeseganya n'enteeseganya twagala kwawukana buli muntu bamuleka akole. Bano bambalidde ab'ebyokwerinda olw'okubakubamu omukka ogubalagala mu kifo ky'okubatabaganya, era ne beekokkola nnyo abakulembeze baabwe ababasibyeko akanyaaga. Poliisi naye ezze ate nze njikubidde esimu okujja ti abantu be twabagambyeko babano batulumbye, naye twewuunyiza nnyo obwedda buli bye twogera nga DPC tabigula. Wayiriza abantu bonna mu bakweka omwana we bamubba ne bamuwamba, naye nga ye yamwekwekera atera okusibirako abantu ng'ayagala okuwamba siteegi ezo eziri mu Bwaise. Semakadde si yakulira Uganda yonna, si yakulira siteegi zonna, naye yajja akiikawo obusangosango. Omubaka wa pulezidenti e Kawempe Mariam Nalubega ensonga zino aziyingiddemu, n'asaba abagoba ba takisi bano okukkaanya, bw'atyo n'abalabula nti kino singa kibalema siteegi zombi za kugoba mu kifo kino kubanga entalo zifuuse za bulabe eri abatuuze abalinaanyeewo. Ani alina okubeerawo tumuprotecting abeerewo ng'amateeka bwe gakola ki bwe galagira, niye bivudde mu kulonda nti mwena abakulembeze abalonde mu Kawempe okuli kansala w'ekitundu kino ku lukiiko lw'eggombolola y'e Kawempe Muhammad Nsubuga n'abalala bavumiridde nnyo ekikolwa ky'ab'ebyokwerinda okukozesanga omukka ogubalagala oluusi ogutwaliramu ne basaalumanya. Abantu abamu bizinesi zaabwe bazigadde, so embeera eyo fe twali tutaddewo luutu eri ewedde nga tutuuzizza ekibiina ng'abakulembeze ekyakotesa kotekana n'akabondo akamu ke baali balonze akakulemberwa takisi, nga twagala tunoonye resolution kiki kye tusobola okukola nga ffe abakulembeze b'e Kawempe okusobola okulaba nga tukola ki nga tujjawo endooliito zino eziri mu takisi. Kyokka ye omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Luke Ageesigika ategeezezza nti waliwo abantu abakwatiddwa mu kwekalakaasa kuno, era n'asaba abavuzi ba takisi okukkakkana balemenga kwekalakaasa. Okulanagana kubaddewo ne poliisi esobodde okujja nekozesa amaanyi agasaanidde okulaba nti n'abantu bano tebalwanagana, era Ttiyaggaasi akubiddwa wabaawo n'akwatiddwa. Ekiddako kyakuba nti tuyita ebiwayimire ebingi okumanya ensonga eno tugigonjoola tutya okugyawo okulwanagana kuno okuliwo. Titus Jemba ne Richard Mwanje, BBSKATI, Gambuuze.